Khalifa aganaga tannawumuza. Khalifa agamba ebimu ku byalitira show yo okusala saha mu madrop. Si kyekyo. Kiki? Khalifa yapama mu luzzi nga tannasena. Wuliriza. Yapama mu luzzi nga tannasena. Tokikirize. Yes, nzikiriza. Toyinza kumala kuvuma abantu n'obalangira obunkuseere. N'obavuma n'obatyobula ate n'ogenda obakolemu sho bakamulemu akasente gwogende. Kati lwaki ba mu madrop? Newe bandigimuwadde. Yali ejja kola. Newe bandigimuwadde. Ekyanjawulo nti wuliriza. Khalifa abadde mu State House babba ssente z'abantu. Khalifa talina kifo mu State. Wuliriza bagenda mu State House baliyo. Okitegeere kifaananyi wakiraba. Nga baliako buswazi. Waliyo. Yewana n'okwaba nti ye bamuwa ssente. Bayide muyimbu. Ku Federation. Ebiseera byakolanga live ng'asabula nnyo Bobby nti ye muyimbu. Kati kyekyo. Okitegeera mufunye ssente ne wono za Federation zizze muzeegabanyiza bakubaddeko omutemu agwo. Okuba Kyagulanyi. Gyotegese ekivulu Kabowa gye wazaalibwa Kyagulanyi yawangulayo. Biri bya kalulu bino. Wuliriza nti kati bya music naye abantu bali mu mbeera ki bogenza okusolooza. Amalobozi gaabwe we basaba enguudo. Twabeeranga nga tuli mu kusomanya enguudo zirimu ebinnya simanya tuwekalakasa enguudo banaye gavumenti batukolera enguudo. Gwe wali luddawa. Ali ku live enguudo zino zibadde ngambye z'Ekabowa. Okitegeera. Wankulukuku ebinnya bifu ebiguudo bifu. Okitegeera. Kati oli omusajja abadde na mulwadde wa Kyagulanyi. Saha wa Kyagulanyi. Drop yetagisa kidda ki. Anti wulira. Ng'akolesa ng'agenda ewa gundi wa mudra. Lwaki yagenda oli agamba yamuyita jje n'agaana. Ati yali busy nga musajja. Ani yali busy. Oli yali mulwadde. Kati nze ndi mulwadde. Wuliriza. Ono nze ndi mulwadde onneetaaga ate nze mbanzija. Julius. Yaga tubeereko fair. On a serious note wali otegese ku show. Omanyi show weewuuba. Njagala babi mujuko omusajja yali agenze mu kisaawe. Yonna ogendayo nanti. Ayogala ebyuma tebajja kuze bajja okujjawo. Ogendayo. Ono serious note kwa saa yakoze point emukuba. Nti ono yakusooka mu ndongo mwabani abatawa bakulu kitiibwa. Kituufu omusajja agambye ndi mulwadde jangu wako kimeddurup. Ng'ozunga muli haso za mudra. Mulwadde kyo yazunga muli haso. Byanjawulo munnaye. Kati olaba mama wange asobola okunsaba ssente ne musawo n'ansaba ssente ne nsalawo ani gwenziwa. Kati ewa mudula feeling ndala newono Khalifa. Ngoro omuntu gwensobola okweka kabako okitegeera nga nemba mulwadde ngagenda kunsitula. Oinako ogambye wali nti Khalifa newe bandi mwade drop teyandifunye bantu. Okuba mwaka faananyi nti abo be yafuna Kimenke CEO top 10 Uganda musician CEO Pangoni Forest. Kwa mwaka faananyi abo abaliyo yabasika. CEO wakana. Ndiba lyamputa kugamba. Nze ndi kwa alien skin top 10 alina amasanyalaze. Abo abali mu kivulu yabasika. Balinga bameka. Balinga abantu bisatu. Kale bisatu. Kati ne saha nagatako nga bisatu. Gomanyi nti ekivulu kya kitambula tambulako. Kyebate kitambudde. Abantu bisatu za milioni meka. Tetufayo. Alinda akoze milioni 3. Sente olede twali tukoze kuba Kimenke yatuwa obukadde 10. Government liba lyampote yabasulizo bawa milioni ticket za milioni 10. Ne tutazigaba. Yazibawa. Ne tutazigaba gomanyi iki. Ate lwaki? Lwaki yazigaba? Twali twagala sente mukola kivulu funa. Taina sente ze yabawa. Sente atogaba. Taina sente ze yabawa. Mungu sere. Liba lyampote tavako yadde 10. Abana bigiji gwe bali anenkola ni amugula. Begulira. Kabadi ya sewe nkola gyaluma. Begulira. Bali abana omuddo gwe bagula gwe bali ati basobola. Kati lwaki munnechi yamuleke ekivulu ne kimutulamu ekitunga amusuubiza ticket za milioni 10. Yamuyirawo omubiri on a serious note. Oguliwa. Alien skin yabeererawo Khalifa nnyo to the extent they yamuwa ne venue ya press conference. Gwe kali ofe twalina omusajja yavuwala. Yali mugagga nawase ekikazi nga kyotala. Nga kirya sente. Naye yavuwala naggwamu. Kati wamusangawo ng'ali agamba mukazi katona ampo omukazi omulungi agumidde obwavu agumidde ennaku. Mukazi njavuwadde akyaliwo. Nenga ye yamusuula kati yalagewa. Ye yamusuula kati onafuna ne bamusiba akatamba kyo omukazi amwagala nnyo lwa nsonga akyaliwo ne mu bwavu naye nga yakusanga oziina teyajja lwa bwavu. Khalifa kwa talina statement ku byayogedde ku saha. Talina. Olidda kusinga. Okitegeera. Wayino munoonya. Nze yakusooka mu industry mpa amuka ekitiibwa. Ate kati nze yakusooka mu industry kati omuyimbi bamuyita. Kyogamba the Alien Skin ya trending ati asobola oyita Seba tanti jangwe wange kufangoni.
anti kati kisinziira obuyinike bwalimu tewalaba nga ajja Luna ewoyo liba lyampuuta yafuuka bana imaamu woba nga buli kazi nengamba ye banayi sajja adi tiki omuceere tegutya banasajja boliko tebalya na muceeri balya bikoola nsi tugiryako makoola kiki ng'omulaba musajja agenze bakubanjirya Allah obuyinike bwolimu bwe bukusobozesa okutuusa awo obuyinike bwolimu kati hajja Luna okugenda ewadde balyampuuta ebiseera ebyo yalina ngeri y'amasannyalaze kale tono twabaatulo twakisa emmotoka naye nga tekusobola kwakisa yali 3 phase ebiseera ebyo yali etandika butandisi awo yali 3 phase uliriza emmotoka ate ogenda kunfuula looya waali anti njagala ofuuke looya we njagala ali entumwogereko ebintu ebituufu byakoze kumakya we yategekera Lugogo nga talanze na kulanga yategekera Lugogo manya gundi Freedom City Lugogo ya mocha we yategekera Freedom City nga talanze lwaki Lugogo ya mocha kyali kya Guddo mujja kwekuba abana beeyo mwene mukama wammwe munyina okudda mu layini walidde walidde byonna bakuliisiza enkola anyway lwaki buli kimu kinteeka mu politics kuba Khalifa yatugambye tetukyasobola kweyawula ku politics baba ino kitandikawo Khalifa yakitandise kuba Khalifa ono amugamba eyo gyokolera eyo bantu balala nnyo nze sikolagana nabo eyo gyoli kireza ne Khalifa teyalina interest emuyamba ng'ogyeko bino ebyobulwadde saha teyalina interest eyamba Khalifa kyonna kisobola okubaawo kyonna nga teyalina interest naye kati mwenga mmwe weba mukoze ekibiina kyammwe ekyabali abagenda ne mukuŋŋaanya kati mwala kuyamba industry mupushinge agenda entuufu so si kusaba ssente wemba nti mulwanirira copyright gye mba mupushinga tetujja kubanenya kugenda wa Museveni nga kimusabayo kituufu okitegeera abasoga ababadde beekalakaasa wano nga balina etteeka lye babateekako ery'ebikajjo erya zoning ebikajjo tolina bitunda simanya kusukka mu kilomita mmeka olina obbiguzaawo ali awo ne beegatta ne balwanyisa ekintu ekyo naye nga gino gye bagenda okubafuna obuyambi ye ruling party okitegeera teri asobola banenya ku ekyo naye mbanga mulwanyisa mwegase mulwanirire copyright ate ne mbanga buli omugenda musaba ssente you beg again Kenzo kalike yabagambye nti mmwe mugamba tuzweko byetubanja naye byetubanja government yenino bituwa kyokama mugamba tetukolagana nayo kati omuntu gwowalana government yenino bituwa naye mubyogerako gumanyi ekyo obeera gye bateeseza muganda wange ebibala nga tubiraba lindako kyetaagisa kyokuba kwa copyright okugimplement amateeka olwedde weegali sigamba nti balina gitwa buwi lindako amateeka olwedde weegali copyright olwedde weegali bagisayininga mu yali 26 etteeka copyright and neighboring act teeka weeriri naye omwana agenda wali n'asanga basala mu nnyimba ze najja akwata azisalamu tosobola mujjawo okitegeera gwe nnyini kiyiiye bakkubira awo tosobola mujjawo okitegeera kati toyinza kutunuulira abantu ngabo nga balina ekibiina kye bakulembera mu kana akaseera nga bo bafuna bufunyi musimbi emabegako mwami Sebatta Lord Fred yakulemberako ekibiina ky'abayimbi mu myaka gya 9 okitegeera kati Kasozi ne basudde we bafuna obuzibu bwabwe n'entalo zaabwe Kasozi yakuba oluyimba baluyita akazimba mu lumuli okitegeera nga luwemula luvuma bubi nnyo nnyo basudde kumutyoboola olwokuba nti yali akulya ekibiina ky'abayimbi yafuba okulaba nti oluyimba olwo balujja mu saturation okitegeera teri yaddamu kulutunda in fact yalukwata eno yakalufuluma balulikodingira naawo nsambyo babali awo nga bali bakuba mu live awo ne balikodinga awo mangu enkera guni nalukuba ku tape ne baluna yajja namugaa gwe ngenda kusiba yali alutunda publisher yali Lusini yali Lusini kati bamala ne bekyusa amanya naye tuma Lusani nga yalutunda nanga ngenda kusiba seteruwagalo lulimba ne baluwera era twatuuka okunoonya teepo eyo kuba nali nkuze nga bagamba tosasobola gifuna tuzeemu zifuna jjo wano nga internet ezze YouTube ngeze mu 275 nga kati nga abaana basobola okuzauploadingayo naye buli nga sobola dufuna naye kati bano bakenzo bayimbi bannaye babataddeko ejjinja tebakyayimba buwe ntayimba okitegeera mubaddewo ebbanga ddene lindako mubaddewo ebbanga ddene n'ezo federation zammwe temulwezinyako ku nsonga egamba nti lwaki Bobi Wine temukkiriza kuyimba lindako ennyimba ez'obuseguwe eziri ezifuluma buli kaseera sensa board yaddawa
omusajja n'ayimba okwepicha simanya ennyama erimu egumba n'ayimba ejjenje mu kituli n'ayimba ebyo simanya biki okitegeera kati yali simanya empiso video gyakoze simanya empiso amina ekyo okitegeera ebiyimba mwenga mwe federation muli mu kigwekola gye mwakola muli mu ki okuba nga sikusabiriza ssente za wa musolo. Tuli ku Ubuntu Hotel eri Lugala abe yagikulazeko emabiga kawo kifo kirungi mwabagala okukyusa ku environment omwagalwa wo yagaana okukkiriza engagement lingi muleete wano akafuka mulabikire bulungi omususeeko mu kifo ekiri executive jangu ku Ubuntu enamba z'essimu eziryawo bakubireko bakunnyonnyola ebisingawo abalambuuzi bano banjaga kuwummula bali kwolida abasama munaatera okudda mu ggwanga lyattu Uganda. Option eri emu yokka Ubuntu eri mu kibuga Kampala Lugala wesangibwa so bakyalireko kyembadde nkyagamba nti federation yo nga yo kiki kyekoze okuyamba omuyimbi abayimba okegera kati abasajja ekitiibwa ekiriwa nti omuyimbi asobola owasa minisita oliveeko yokasasiro abasajja abayimba ennyimba zaabwe basebatta nezino embwa ziva eri ne ziruddamu buzzi neruyimba nga tekusabye nakusaba nomala duulira ku radio ate neyagala gojembu mu bagaininge nga emaze dukuba muteese akuyambye okupromote ate kumpromotinga ki okira federation yandibadde egamba ekulita gwe ng'omuyimbi lirupazo lwaki wazeemu oluyimba lwa Uncle Kato nga tomusabye ne babeereyo ne bajubisa omwana mumuleke omwana yeeya okitegeera etteeka we liri ya copyright lwaki temwemphasizinga ekiriwo ekwate lirume lirupazo eyakuta oluyimba lwa Uncle Kato n'aluddamu n'omugenzi Immaculate Nabiryo nga tasose kulaba kufuna rights kuva mu family okitegeera family zibanjala zisonga teziba hagwe bali family njala teziba nanyangu ezokusootinga kubera ojja basanga bali mu kaseera ka school fees ale munango mwana wuyo tanaddayo ku ssomero muzeeyi Naganga yasumbuwa Bobi Wine yagenda kufanga asumbuye Bobi Wine abaana bavayo ne boogera bayogera ku Bobi Wine ekibinti Bobi Wine yatulyaza amanya omanya abaana bakafeero Bobi Wine babaddawe nti tulibitegedde najjo nti Bobi Wine buli jawuli abana bakafeero ne Swazi yavayo n'atuka kafeero Swazi nti Bobi Wine babyogedde kati nenga kuvadde abaweerera sasula bulungi nyota babanja kati federation we abantu baddamu nyimba z'abannaabwe abantu abakkirizibwa kuba waliwo issue Biden nerabira n'ojja okwogerako naawe omuntu kyakkirizibwa myaka emeka egikkirizibwa fuluma okugenda ebweru w'eggwanga okola ki naddala mu UAE mu nsi eyo ya UAE kuba tulina mukwano gwaffe wa Ozambe abategesi bava ne bategeeza mbu emyaka gye 17 mutakkirizibwa funa visa genda mu work permit nanti kati eri oba ogenze kukola oba ogenda okuyimba mu nsi ezo ofuna work permit eba temporary okitegeera emyaka gye tegikkirizibwa kituufu nga fresh kid yagenda fresh kid netenge yali yakavayo recently anti tenge tabadde ta performing asebo ne fresh kid ya performing ya fresh kid si maininga amatika gali kilia abasinga babadde tebagendera ku nga tebafunye work permit by the percentage esinga yabayimbi abava muno bagendera ku bulambuzi yefulambuzi mangeza ku visa bichi natuka nayimba chola abamu babakwatira nayo nanga mono yazze kukola naye taina na work permit ne mu US abasinga babakwatanga walabanga bakwatira ku bisawe ne babazza bazze kuyimba balema bajigire babakwata bazze kuyimba nate befudda abazze okukola kibagenda okutegera nti balina n'ekivudu kye bategese bano kye bazze okuyimbako ne bagamba work permit eriwa kati ono Ozambi oyo muvubuka yagenda nayo n'emikisa gye ng'akyatandika naye gwe temulabanga bamukolako interview ng'awuza simanya ku Sansabina simanya biti yaleta naye gundi kalakita ye yaleta bulandi ya kisiru bakutaddemu kamera bakubuuza byamagezi tukuyambe tutya nti ate mugenda kunyamba ki mwembuzi yafuze ku buli kitegeera mu banyambe yali aleste naye bulandi ye bulandi nze bwati ebyo bya kisiru sokoterere tonalaba byolagambwa ate amaaso kangajje Ozambe no mukambwe alina eggaali nno naye zinagamba ono tewali muya yasobola kunkuba tukulidde mu kisenyi okitegedde tukuze ne basobbi mu kisenyi kali mwe ina lowooza nti agenda kundeta okuliriza yafadda kituufu kali tojja kuŋŋamba nze muyaye gwe simanyi Kampala bano bebazadde jjo kabadiyo mumanyi nga jje wano nuwano nakugamba jje wano nuwano mubadde balabi balungi wamma nkwagala nnyo gwe yeerekereza n'olaba n'omalako story mikwano gyange abali mu biyumba bwetubanga betukwadde abikunyumya tukumalako ekiwuubaalo tonyumirwa wekka ate nga tukuwa information omanye ebiri mu ggwanga lye Uganda ne muno kamuwe mukwano gwo kuba kyemanyi olina mukwano gwo atamanyi olina mukwano gwo atamanyi expo naye nga gwe omanyi expo muwe ka linki naye anyumirwe mpe tugenze mubeere bulungi Expo TV to the world.